anoonyereza banoonyereza balina report ku bantu bangi nnyo abali mu gavumenti muwulire waliwo report eziri ku mmeeza ya Museveni naye abantu bano bazibu nnyo okubakwata tasobola bakwata kubanga bw'abakwata ayinza okutegulula eggwanga ku bijinji kwalitadde kubanga yalitega bijinji abantu bano banene mu gavumenti ate newankubadde balinga abatayagalwa oba eggwanga nga tebalyagala nga teribaagala balinga aba Museveni naye bw'abakwatako obubi eggwanga lisobola obbeegattako muwulire abali mu gavumenti eno message yammwe ate abamu ku mmwe mbamanyi nkolagana nammwe njagala babisaleko emitwe muwulire ennaku ezo mbakoledde episode ya UPDF engeri gye baagala okujjawo UPDF baplanting SFC nakagibagulira emirundi ndowooza 3 n'ennaku ezo nagizeemu eri latest nakagiddamu mwalabye mutabani wa Museveni appointinze ba jeno ab'ekiseera alina abantu be yatikidde obwa jeno era ku mulamu ogugamba ebyo njabireeta enkya mu videos nti nno alonze ba genero ab'ekiseera ba brigadier okutandika okukola structure empya eza UPDF ez'ebyokwerinda empya mbadde nakabibagamba era omwogezi w'amagye yabikonfaminze n'amanya g'abantu balonze mu divisioni nga bwe mbadde mbibagamba div 1 div 2 div 3 div 4 genda enkyanja bireeta mu bulambalamba paka tugenda mu masimu ebyo gundi mwabirabye kyebavudde baleeta bajje naabo mutabani wa Museveni baleese ensonga waliwo abantu babadde alina okukwata kati abakuba ekihome naye abatya mu bantu balina okukuba ekihome balina okukwata baatidde okukwata direct be bagenda okukola elimination bukyanga baziteeka olwaleero ziri confirmed Katumba Wamala Museveni akusuubira okubanga oli mugezi naye lwakuba oli musiru oli royo eri Museveni naye Museveni takkiriza nti oli royo Katumba Wamala ogenda kubeera assassinated few days from today either mu accident obutwa amasasi oba mu nnyonyi oba mu mmotoka Katumba Wamala oyina kufa oba oyagala oba toyagala confirmed bandi kukutte ne bakusiba naye bayinza okutegulula amagye n'abantu ba bulijjo obazimbiridde oli munene lwakuba oli musiru bakusuubira okuba nti oli mugezi naye oli musiru Katumba Wamala bagenda kutta ate ogenda kufa nga oli royo eri Museveni abo abasajja ne bwe munaabakolera abaabwe babamanyi n'abatali baabwe babamanyi Katumba Wamala oli mufu Mbadi oli mufu Erweru oli mufu Birungi oli mufu Dikyorum oli mufu Sejjusa oli mufu n'abalala be mukolagana nabo senga abadde asobola obbakwata abadde alina bakwata abateeke mu kkooti y'amagye kati naye atidde obbakwatako muwulidde ebigambo ebyo n'abamu abakulu mu gavumenti baminisita n'abakungu mu NRM seeke simanyi neeke muli ku lukalala lw'abantu ab'okubeera assassinated mugenda okulaba abantu abagenda okutemulwa mu ggwanga Uganda mugenda kukeereranga mu bikangabwa gundi afudde buno obubaga bwe mulimu obwa gavumenti simanyi mbu Ministry of Works ekola olukuŋŋaana olusembayo simanyi annual year party Ministry of what annual year party government annual year party Thanksgiving services bagenda obbaweera obutwa mu makanisa Mbadi Erweru Katumba Wamala Birungi Dikyorum Sejjusa mwiza n'okutamala kummwe kuliko abatagenda kumalako guno mwaka mugulabango oguweddeko olwedde bamaze okuba replacinga balonze ba interim but babayise n'aba acting general interim generals bamaze obbalonda so essaawa yonna mugenda kulaba ekita bakungu mu ggwanga Uganda bandi bakutte ne babagalira naye okubaggalira tekimala kisobola okuleeta ebizibu kuba Museveni alina ebimugoba eyo meeting yabadde ya munda yaabwe ya mukabano akabana akalala Kagame yabadde Uganda Kagame yazze Uganda mu kyama n'atula mu meeting Museveni Kagame Winnie Byanyuma Mukasambidde Gashumba ne Kayitana babadde mu meeting eno yabyakwerinda ebikwatagana ku region eyo yonna n'obukulembeze bwa Museveni ne Kagame nga bwe buli ku nkato yazze kyama
Museveni Kagame wini byanyuma mukasambidde Gashumba Kayitana video eno gundi meeting eno bagibaddemu ulira bayogedde ku nsonga zino wamanga bali mu budde obuzibu ennyo oluvannyuma lwa Museveni okukola endagaano ne Tanzania zonna ze yakola abazungu ne banyiga Tanzania buli bye yasuubira bye yateekateeka Tanzania abazungu banyize Tanzania byonna ali mu fix what ku Tanzania 2 abazungu banyize Southern Sudan sawa yonna abayeekera ba Salva Kiir bakwata obuyinza e Southern Sudan okusinzira ku Museveni nabagamba Salva Kiir olwamaze okuwaayo entebe Tanzania n'agenda omulongoosa mujjukira nga bagamba nti agenda mu ddwaliro omulongoosa ali kuweebwa bujjanjabi era Salva Kiir ali mu ddwaliro SFC ye Uganda yeri okukwata obuyinza mu Southern Sudan naye Museveni agamba okusinzira ekiri emabega w'abazungu bamufunzizza kuva gye yagayagaliza ebiwawaatiro bye yagambye Tanzania baginyize emuvuddemu okusinzira kubiri munda ekyokubiri Southern Sudan sawa yonna Museveni batayagala bagiwamba ate awulira embavu zimu bamuyinze embavu talina awulira nga amaanyi agaliyo mangi alabika agenda kukita agamba bali bwe bakwata Southern Sudan sawa yonna okuva kati kiba kigenze kuba kizibu Kenya bagifunza dda Kongo naye agamba omukono oguliyo gumuyinza amaanyi bino byabadde mu meeting zaabwe agambye Tanzania kibi Southern Sudan kibi Kongo nayo kibi takyasobola kunyweza gungi eyo n'agamba ewaka ne boogera ku byewaka ewaka obuzibu bwakyasinze okubeera ewaka mu by'obufuzi Nuupu Kyagulanyi Ssentamu Lutamaguzi Lubongoya ne Babi baleeta Western Uganda mu game nti bino byonna babyogedde ne wini byanyuma nti Lubongoya ne Babi bakomyawo Western Uganda ne bagigatta ne batinda buliji beera mu gavumenti ya Kyagulanyi ne bagamba Lutamaguzi Lubongoya Babi ne Honorable Ssenyonyi mu parliament ne mu diplomacy ebya parliament byabwe kakati awo kimuleetedde obuzibu obw'amaanyi ennyo naye byonna okuvaawo bitandika na kujjawo Kyagulanyi Ssentamu singa avaawo byonna bijja vaawo bagenda mujjawo bati Kagame ng'akozesa omukono gwe ogw'abasajja be abakolera ebweru w'amawanga agenda kuteeka ssente mu chapters za Nuupu ng'ayita mu mukasambidde agenda kubeera mu bisenge by'amakolero ga waaka bayambeko basabe wabeerewo chapter emu etegeka olukuŋŋaana olunene olwa Nuupu ebweru wa Uganda abanyarwanda ba Kagame bafunire mu Kyagulanyi Ssentamu by all means kati Kagame yakutte omumuli ogw'okuyiga Kyagulanyi Ssentamu ebweru w'eggwanga ng'ayita mu mukasambidde mu chapters za Nuupu ebweru w'eggwanga mu diaspora kino kirimu Kayitana kirimu wini byanyuma kirimu Gashumba kirimu mukasambidde agenda kikolanga United Gundi Forces of Change akikole bweru w'eggwanga abanyarwanda ba Museveni abanyarwanda ba Kagame abeekyama bakolera mu mawanga ag'ebweru kati be baba banoonya Kyagulanyi Ssentamu yoyo wini byanyuma ayagala okujjako Museveni ebisigadde tujja bireeta enkya mukama bw'anaaba yagadde waliyo obusamize waliyo biki naye dakika zange abiri ze nnina ogundi okwogeramu zeezo ebisigadde tujja bisanga mu kigambo kya Katonda omulungi ow'ekisaba we omukisa ebirala bingi tujja bireeta enkya olunaku lwammwe eddakiika zange abiri mu bbiri ziweddeko ebbiri nja zibasasula kale tugenze nali njagala okukugira programu eno naye olw'okuba mwakyusaamu tukyagireka ngeri open kubanga okuva ku Friday tuka ku Friday tuba n'ebintu bingi buli omu aba alina ekimunyiga ku mutima programu eri open okuteesa ku ekyo kyonna tuteeseze eddakiika bbiri abantu basobole kuba bangi buli omu aba alina ekizibu ekimunyiga wano bw'ofuna eddakiika bbiri ekiro ku tikyalumbye wona ofuna eddakiika bbiri kitegeeza ekinaakuba ku mutima ojja kuba ofunye chance ekyogera otowolokoke kubanga abamu tulinga father musala tetunywa mwenge kigavumenti kitutamye tuwulira tufwa so gundi eri open ensonga yonna ku bibaddewo mu wiiki bingi nnyo wabaddewo ebyabeesigewo bingi kyonna kyonna osobola kyoba oteesaako ku plus 974 33 93 96 39 hallo pastor kama waffe yeebazibwe nnyo mukama yeebazibwe nnyo nnyabo
pastor na kusooka ne kano banaye abana Uganda mwenna pastor ne Kyalumbu yabazenga batugamba nti Uganda weeli Museveni yamanyi sigiri gyatuddeko agenda kutandika okubakwata Uganda nga muyingira 12 pastor ekiri Endejje Ntebe Road abantu sawa 12 babatwala Misinde nebuwama mu muzanto mubate mukyali bantu nebuwama babalagidde oluvannyuma lw'okubona omusuubuzi oyo obbi wange Mugabe Isaac babagambye sawa 12 tewali kutambula buwame gombolola yonna bayingira sawa 12 Nendejje bwe bakukwata ne bakutuusa ku poliisi ya mirimu zone bwe batolina mitwalo 15 ne bakwongerayo paka Kibuye bwe batolina mitwalo 3 kwana ogenda Luzira naye nga tolina musango bana Uganda kati yesaawa mumanye kye mulina okukola oba tumanye kye tulina okukola pastor ensonga yange ey'okubiri nkubuuza Mr. Besigye ne banne Besigye yasooka kwesimbawo mwaka ki nyinza okubanga nali sitegeera biri gumu pastor biri gumu nalina emyaka 14 bw'ogattako emyaka 2 Besigye gye yeesimbyewo egyo gye myaka gyange 34 pastor nze mbuuza abo abamuliko bonna bala bamaze emyaka 10 mu byobufuzi bamaze emyaka 15 nze mbabuuza bwe mubanga mwalema okunsomesa n'entegeera kye mwali mwagala luli ng'osobola okungamba nti lyabbi ne mulya nga muyita ttooke kati essaawa zino bwe mba waliwo omuntu avuddeyo n'antegeeza nti Uganda yo inagibeeramu bwoti obuyinza ku Uganda obwe buti buli kimu bwe kiti kibeera bwe kiti omusalo gw'osasula gwina kuddizibwa bwe guti kakati ate mu abale mu okunsomesa kweje emyaka gye nali nnina mu myaka gino nangu nansomeseza n'entegeera bannaye mwagala ki musigale mmwe muli ebyayi byammwe temubituleeta kate bitusiiga kuba tujja pa kuba temutuyita ababi bannaye nze nsaba bantu mmwe mwewummuze omuba mwale mutusomesa luli nga tetunnategeera kati mutuleke pastor nentumirako abanyarwanda bonna abawulira nga balina kye baagala okukola pulezidenti waffe olutalo lujjala kuva mu Uganda lutuuke e Rwanda ate bwe tubagulako olutalo e Rwanda mumanye Kenya egenda balumba Kongo egenda balumba sikeekasa katini tujja kegabanya ebitundu pastor Museveni nsembyayo nga nkugamba kino Museveni olinga amaziga ganyo tojja tumanyirira waffe genda owummule pasitabeera bulungi amafuta gaggulu tubadde tulowooza gayiseewo mukyali mu mafuta gajjo hello wangisebo ekisooka nkulamusizaako nnyo nekwebaza nebaza Katonda okusigala nga akyakukumye ng'oli mulamu mukyalengeri zonna z'ofeesinga mu ddakiika zange 2 bishop ngenda kutandikira ku kya kwongera kukuza mbala Uganda suubi okubagamba nti wano we tuli si we tubadde tuli emyaka giri egy'emabega twali mu bulimba babegesi gye baali batulimba kati olusembyeyo tulabye tufunye bampuga nga bagamba my president ngolooza bakkiriza mu Kyagulanyi kumbe misota ate nga bino ebintu tuze tubiraba ku SPS imwe ku chemical ali Lumbuye nga Lumbuye agamba abantu bali muli naye n'asaba his excellence atuyambe abantu abajjewo naye nga Lumbuye ali akagero kakozesa tota kibike nga tunaba kutekeranya nusu Obuganda bange munansonyiwa naye mukitegedde abawuliriza kati wano we tuli siwe twali eje Yesu byembazaamu katuli kutwala ali era tuzite kuveera ddala mu 2021 nga tugamba tetusuubira nti abana Uganda tugenda mu kalulu batulangire embufa abasinze naye ffe abana Uganda amaanyi gali mu ffe ffe balina okuteekawo embeera ebakwata constitution kati nga babadde bakukuta baagala kukwata constitution naye nga byonna tebyogera ku Museveni bagamba baagala kudizaawo kye bamala okunyaga n'amaanyi ne bateekawo embeera ne bayingira mu parliament ne bagamba twagala kubadiza tumanyi term limits twagala ne bateekateekawo obuntu nto obutalina amakulu nkomero yabyo byonna era nakyemalira aba akyazanyira muli siku bali kujjako batubuzaabuza kati n'ekirala abana Uganda njagala buli kimu kyonna kye tulina tukikozese oba ngano tuli ku masimu ano tuli ku internet tuyisere ebyaffe Museveni tasobola kuveeri n'akwata buli omu ngwakwata abaana ba TikTok mbu n'abasibamu bamuvumye Museveni lwakuba twesibyeko kati nze ngaba buli Uganda vuma Museveni Muna Uganda vuma Museveni
twabe bwana kwate gwanga yona yona natusiba buli munnayuganda wona bwoli kosa ekyolina omuvume mu ngeri yo oba obeeranga dogo nation mutumiddeko by the way tukoleyo obuntu ntu buli munnayuganda kola obuntu agenda kukwata fenna bwe tugenda ne twekalakaasa bwe tuvaayo fenna ne twekalakaasa amanyi okukwatayo wano abatonotono mutya ne mugamba bwe tutagenda okwekalakaasa bagenda tukwata naye bwe tuvaayo fenna ne twekalakaasa Museveni alina kapasite etukwata fenna n'agenda n'atusiba nga tugenze mwanita among masgo tasobola okutegera kati mudakiika zange ebbiri ndowooza ziweddeyo naye njagala okubazzamu asuubi n'okubagamba nga kyengambye nti buli kimu tukikozese nawulidde eri omuntu gwe nawulidde mbu mulwadde biki era n'omulala yavaayo n'agamba muse batono naye omusajja mwenyini gwe baali bakolera ye yabatta kati n'olimba osimanyi mulwadde ffe tugamba nti abantu abayambako Museveni tucelebratinge abalabe baffe tucelebratinge nga bafunye ebizibu tucelebratinge nga baffe tetulina kyesobola okukozesa tetulina mundu twagala kujjako Museveni in good way in a moral way naye tusobola okukola n'omuntu ntobo tucelebratinge bana abantu naffe tujaguzeeko nga bafunye ebuzibu omulala Hello Pastor. Hello Sebo. Jodi Sebo. Oliyo te Sebo. Kali Sebo. Sebo. Sali Pastor, ya pesa kumsonga ya besi joyo. Gena mase se kulira. Program ndo akola bulinga kubisa. Waliwo audio jwa tukubira luliti program ndo akola. Yamakolo kavuma bigambo byagamba Besigye byamugamba agenze byankuba wala newunye ebbanga Besigye lyazanyidde kuba kitaffe ne bajjajja baffe kuba statement wini byanyima lyakola ndala lugwago lyakola ndala semujunganda byakola kuba makolo kavuma byali annyonnyola yali alaga nti mu meeting Besigye gye yalimu n'omuzungu bakommunicatinga boogera naye ate mu audio gye batusindikiranga Besigye ayogera n'omuzungu ate baali balaga nti beekubidde bali ku ssimu ate wanaagamba mbu ye nyagana n'agamba ye tayagala bya mundu ate mu audio bagamba nti gwempe mundu Kyagulanyi atayagala mundu geleeta mundu ne helikopita simanyi drone eyo eraga baali boogera nga beekubidde nga tebali mu meeting gye waba tuke face to face ndaba nze nsigala nenya bakitaffe ne bajjajjaffe kitwewuunya ebbanga Besigye lyabazanyidde ku bwongo naye ffe ab'omulembe guno tubalaba kituufu naye Museveni oba musibe omwakanulira ebiisa alinga ekikere ebintu bye bitukwatako ye amanyi toyanziza Sebo. Halo mukama yebazibe Pastor. Amina Sebo oyina eddakiika 2 nze kutte kati Pastor waliwo ekintu kwenda binsi kyetannaba kulaba oba fulani ono yatuweesizza kitubuulire okimanyi nga kirabika gavumenti ya Kyagulanyi ekibiina kya Nuupu kyekiri kati mu buyinza bwe kiri kubanga olaba ebibiina bifoomingiddwa ebyopposition okulwanyisa president omupya nga n'okumulwanyisa bagamba tanaba kulayira naye yeeyiga atya president waliwo obunabbi obutalina jasi abantu bwe batannaba kulaba naye ng'olwedde mukama ye yamaze dda okuteekawo ekintu jasi kubikula ka bokisi ffe tulabe kiki ekiri mu bokisi munda kubanga bokisi eno erabika nsiiringe kubanga nina ekintu kyendaba ensi kyetannaba kulaba tuvaayo tutya opposition yonna ey'omu Uganda neetuula n'enfuuminga n'alliance nga baali babikola dda nga babikoze kukola kikulwana ate nga byonna bali funded by Museveni kulwanyisa gavumenti ya Kyagulanyi eri mu buyinza fulani kansubira fulani yagenze neyegatta ku nnyonyi eri gye nawulirako awo mu banka eyajja n'etukuba ebifaananyi simanyi oba ali omu ku bo naye nga kuno kwali waba kwali alina ebbaati ya Luliri etubadde tutambuliddemu okumala omwaka mulamba tugamba Luliri Krismasi tugenda kugirya nga kuliko amasannyalaze
naye paka kati tuzalinda amasannyalaze gali yatugamba amaaso ku lutimbe esawa yonna Christmas kugirya amasannyalaze kwegali amaaso ku lutimbe gwe amaaso ku lutimbe kutunula nze nsiibudde kati toyanziza maaso ku lutimbe nesebo kendeezaako halo kendeezaako ku setiyo kale sebo nkendeezezaako kale sebo gyebali emirimu gyokola munaye tusiimira ddala amina sebo ensonga njagala kusomesaako ku nsonga ya protest vote 2026 ffenna gye tuyingiramu Abannayuganda genda maaso njagala kwogera ku nsonga ya 2026 Bannayuganda abasinga obungi ffenna tukiraba mbu either oba twagala oba tetwagala yes twagala okujjako Museveni tusobola okumuggyako leero enkya oba 2026 ne bwe tunaaba tutuuse 2026 nga tugenze muka biki bye tulina okukola okulaba nga mission yaffe ey'okujjako Museveni tugituukirizza bye bino wammanga tugenda mu akalulu ke tuyise protest vote pastor kitegeeza ki kitegeeza buli munnayuganda yenna buli awuliriza buli omu yenna gyali bwe tunaamalirirwa amala okulonda n'asuula bw'ati akalulu ke bw'ati mu box tadda waka abatalina ssente za kugula mmere musibe entanda nga bwe twasibanga entanda nga tugenda ku ssomero genda n'emmere yo bw'omala okulonda linda akalulu ko kakuume bwe bamaliriza okulangirira akalulu ne balangirira mba akalulu kawedde bwe kati igwe muntu eyawadde omuntu ogw'omanya akalulu genda kugamba nze saamuwadde kalulu n'oli agambe saamuwadde kalulu n'oli agambe saamuwadde kalulu n'omulala saamuwadde kalulu bwe tunaawera 10 2 3 5 1,000 ekyo kye bayita protest vote ababa bamuwadde akalulu ke baba balangiridde kaba kavuddewa tulina kwebeereramu okulaba nga tulina okusomesa abantu bategeere protest vote kitegeeza ki kubanga bwe tunaba tuyingidde mu kalulu abantu b'oku gurawundi pasita nga tebategedde protest vote era tekirina makulu nze nfundikira ngamba bwe nti pasita ngenda ku gurawundi era ngenda kusomesa abantu akalulu ke tugenda mu kike kategeeza era pasita keberako mu kabokisi kange ojja kulaba byonna kusindikidde tubyogereko nga tuli fekka nsiibudde kale sebo omuntu akutwala mu kalulu nga tugenda mu kalulu naye taba mwangu ffe tetugenda mu kalulu halo mukama yeebazibwe nnyo nze pasa nadde njagala kwogera ku nsonga zino ez'abampuuga nze ebintu by'abampuuga nze mbirabidde mu gundi ndala mpuuga yenisikini yatugamba nti yo simanyi mafiya mpuuga yali mu nsaga z'ebijambiya e Masaka kati Museveni takyalina muntu gwasobola kukozesa emirimu sobi gye yali amukolera bano abantu tebaba nga baguddewo ekibiina ky'abantu abagenda kutugumbula bannayuganda nze kyekintu nakirabye ne ŋŋamba bano baagala tukola kiba n'ekirala pasita n'ekirala badde njagala kubuuza Mayiga nti simanyi atwasamira mbu simanyi abayimba bawemula luli lwe bambula abazadde baffe Kaseese ne babaleka bwereere ekyo kyali kitegeeza ki oba yali mufu yakazuukira nga teyakyogerako abayimba obuyimbi n'abatukolako ebikolobero ne bambula omuntu mu bantu ne bamuleka bwereere ne bamusiba ne kati bazadde baffe bali ku midiya bazunga bali bwereere ekyo yasirika oyinza okulowooza nti no gwali mulambo naye essaawa zino kavaayo katulekaanira tetwagala tumanyiira ffe bannayuganda tujja kweterereza ensi yaffe abanyarwanda nga bavuddemu tebaddamu kutwasanira tweyanziza nnyawo
ensi yaffe ejja kutereera nga bagenze ebirala babitulekere ogwabwe bakolegwa kusibamu engugu zaabwe batambule bagende ebisigadde babitulekere ffe tujja kweterereza ensi yaffe si bweto bweri bo be bagifudde ekisekererwa kati tovaayo kasinika obunnyo busimanyi babaweze tukole tutya ekyo kyekisoose tekaddamu kutwasanira wabula tuli bakoowu mu 7 tuli bakoowu pasita nkwebaza ku vidiyo yajjo wankoledde olunaku nabula vidiyo yajjo yankoledde olunaku kale kyovula banga gwe ge mafuta gokyalimu wabula obusungu bungi pasita batusaasire tweyanziza nnyo nyabo ne buli omu yenna ayikirwaga amafuta bannange tubeekayiridde muvume buli kiramu nabye yaginominate nze mu vidiyo obudaya abaana mmwe bannange yatukoledde baaba kale tweyanziza nyaba kale pasita vidiyo obudaya nomini nkukutte hello pasita yesu yebaze nnyo nyabo efensi okuyitamu olwaleero kati kantuukire ku nsonga nayenze bannange neewuunya bannayuganda kubanga batuleetera zi diversions nnyingi kakati kansuukirirewo ku nsonga ya mayiga ebyokuddawo okukomboza ebyabayimbi wano ng'ebyali ebyemmwanyi teyabyogerako abantu b'obuganda be baali bagoba ku mataka nga teyaboogerako abantu babatta enkya neggulo nga tayogera ku bantu abo mayiga lekerawo kutusirwalirako wabula mpula obusungu ku mayiga oyo kati sawa zino ali ku byabayimbi emmwanyi zaaliwawo nga teyazoogerako ate nempuuga ku mwanyi yeekweka mpuuga balekerawo tusirwalirako abo bennyininyini be batemu abatta abantu ekirindi be bali kati sawa zino yeegaseeko omubbi n'omubbi beegase mulowooza ki ekigenda okubeera mu uganda bebamu bebo bennyininyini ekikoose ekyo kyekiri mu kutta abantu n'okuwamba abantu be babirimu wabula batwesonyiwe bannange ndabe byo munnayuganda akwata akalulu k'enva akawampuuga sima lwakubasobola biringizaako naye mpulira ng'obusungu ku muntu omunnayuganda ogenda kusemba omubbi bakubbe osigale seke so nze kyembasaba bannange bannayuganda tuveeyo tubeere nga twerwanako pulezidenti tagenda kuva eri kubagamba nti bannange mwerwaneko ekitegeera kati waneeno waliwo omukyala gwe nalabye waneeno ow'embalala bamuwaludde nga balinganga abawalula ekyomunsi era ekintu ekyo nempulira obusungu nengamba for real lingira uganda wawe tutuuse batere embunda bannange bannayuganda twerwaneko kyamugamba mu babiri basatu temusobola kwerwanako okanga omukyala jjajja basi naye nga namwe mulemeseza omukyala jjajja mulamba kibinyo omukyala ne bamukunamya banaye mpulira ekakinyiga mpulidde obusungu ne mpulira ennaku engamba naye bannange tulaga wa for real neno dawali abayimbi bakatandika okuwemula bakatandika obiraba batuggyeko obusiru tebatusiruwalirako nze byebyo ebyange musumba kama yebazibwe nkukutte halo sebo halo pasa wange omulungi webale nnyo gyotuusako engalo era twebaza nnyo okuyimirira ne uganda amina mukwano nammwe mwebale kubeerayo mumanyi era amina kakati omanye obuzibu bwendina oluganda lwange lukyali lumenyefumenyefu kati bwembeerako nekyenjagala okuyisaawo saagala ate mbeeraawo nga noonya bigambo n'obinoonyereze ng'ateko oluteeso n'oluganda kati olwekyo nzikiriza olwaleero kenjagala okuyisaawo nsooke nkayiseewo mu lungereza ne mu luteeso oli wadde mbe tulumanyi
Oh, good. Yeah, ngenda kuyisa na yora lero bejagala abantu bangi bampuliriza olwekyo kansokere kulungereza. Go on. Yeah, as it is the forum where we collect all our ideas together, listeners today, folks, I ask that I brainstorm with you about the new Uganda. Since this is our library where the ideas can never be erased in one way or another, it is the where I came up with an idea that this brainstorming should be done on this forum today. The idea I have is about the new Uganda, whereby, and I want those who are schooled in the law to start brainstorming and thinking about it ahead of time, whereby once the new Uganda dawns on us, we should declare to revert the laws of Uganda back to 1980. That makes all these criminals and their proceeds that they have accumulated from their crimes to be culpable. The only exception will be for those who have used their positions to advance the liberation of Uganda, because those people are going through a lot of stress to stand with the people, to stand on the side of the truth, because the criminals are now the ones having their day. Therefore, those will be exempted from that. So for those who are schooled in law, let's think and brainstorm on the international and the local connotations of that decision. But we must do it for one reason, because once we have declared all of them criminals and the proceeds they have accumulated from it as the proceeds from the crimes, then that will allow us to easily first give them remedies and also collect back the proceeds they have accumulated over the years from their crimes of treason, of torturing Ugandans, of killings and abductions and everything they have done. And the reason why I'm saying that, it will make it a little easier than going to hunt one by one. We will put them all in the same net, and then the only exemptions are those who have stood with the people and stood on the side of the people at a high risk to try to liberate our country. So that's my thought today. And for the rest of the itesos, amalatongo sinoi yala mosi kerele boito sikitone Uganda lokiteta likoto sone kere mamosa ke pas abune to na kete kero rugeng lo mami nyarwanda ke begere na bunera ke demaro na apwa na Uganda do utia Uganda de isapa ka peso ne bekenda ke vo katamar adol ne daot mamjonga begina la chamuna kropaka na soma yetu na bunera ke yarashonga to an kamkura kabune re boboni se kuna akacha kintomo okicholong ojan suka je banyo itasa che paka kiska lenyebe de kapun kam jaka irgalo ikoto so na ke vo ijaso ne kera ke vo kan pe pa ke Ugandans akal nonyo na papok ale pa ke tongo se de ke kere ala me tongo se kere ri boito ska bait ko daro se de ke we vale nyo pastor tuyanzize nyosebo we vale nyo amina kama kuonekisa amina nawe yeah tuyanzize nyosebo mwabagamba rope what song with rope rope abadeki hello Wanji? Hello, Pastor. Wanji nyawa. Wanji? Yes, yebasibo. Yes, yebasibo nyo nyawa. Kakati. Wanji? Pastor kakati nze mbuzi. Enyawa. Mukuru mayega. Mbuza mukuru mayega onyo. Nti abantu babatenga bajja bakola ebivulu ku street nga batukunamira. Abatenga wa ekirala pasta byonna ebize bibeerawo mu Buganda nga bikosa Obuganda obwakabaka bwa Buganda ne bazzukulu ba Buganda, lwaki akabadde nga tavaayo kubyogerako bamala kuvuma mukozi sali musale sali musale mpozi ekirala nze nkyali munyufu kulwali
yani sikinye ekikopo kye yankubira ku lunaku olunze enkyazi zina Uganda bannaffe ekirala kasita ndaabuuza bannayuganda abayimirira awagongo bwa mpuuga watubidde nga tebannatongoza kibiina kyabwe naye kati Alian Sikini avuddeyo n'alangirira ekibiina kye bagenda okukola bagenda kutubba kutuusa awa nga luli babadde batubba tebanneetongoza bo nga ababbi olaba abantu bavuddeyo ne batongoza mu lujjudde nti bo bagenda kubbira ku levo ya waggulu bane bannayuganda tusukuke tweyanziza nyonyawo nawe weebale kutuweereza ni mu comment section YouTube mbatumite amina bambi hello kale sebo amanya sijja googera amanya sijja googera mbadde nakyo njagala ombuuliza ababaka ba paalamenti awo nti tugamba twagala kujjako nakyemalira right kakati gwe omubaka wa paalamenti oba wa nuupu oba wa FDC oba wa DP agamba nti olwa opposition kati woba oyiseemu okwata otya bayibuli n'olayira okuma constitution ejjudde oba nakyemalira ewa Museveni ebeeyo okutufuga paka lwali fani mutabani we natufuga okitege gena maaso twagala abantu tubabuuze besajja kikulu tebajja kutusirwaza they should match the talk naye tojja kugamba mbu ogenda n'olayira n'okwata constitution n'olayira n'ogamba ogenda gikuuma tokkiriza agikwatako naye kyokka ogamba kati oba okolerani oba okolera fe abanyigirizibwa oba obeera olemeza oli mu buyinza bannange muyige okuboyikotingako temulina boyikoti mu vocabulary zammwe temujja kutusirwaza ebyo ebyange ssebo tweyanziza nnyo ssebo hello halo nnyabo kitalo nnyo ekyamwanyi naffe kitalo nnyo munnaayo kaakati ndina kyenjagala okuwabulamu ku mutabani wange Kiseka omuwabulidde wano kuli nayogera ku maaka Kiseka nti kyenjagala okumuwabula eriyo muganda waffe alina ebintu byayogera eby'oluzungu ennyo mwerabidde erinnya owadipu gundi oyo ebyo omutegedde atera okubeera mu kyambalo kati Kiseka alina bwamukakanya ate nga n'oli wa sitrago oba okitegeera omwana amwerabidde oyo ayogera ebintu ennyo ebyo ebya Museveni ebyo ebya politics oweeno mu Europe omutegedde kati buli omu kati bwe sikulaba nkongo okakkanya lumbuye buli omu asonga waali tulina okusonga mu kituli kimu paka lwe kinagguka kati gwe mwenna muli bankyokakyoka naye ate okakkanya munno ekyo si kirungi tugende ku nsonga endala ya mukasambidde mukasambidde okuva lya tugamba abannayuganda nti tuli mbizi za mu nsiko ngenda okumugamba nga nsinzira wano mu nsi wano ey'abagirimaani nti abannayuganda tetubeera nko mbizi za mu nsiko abannayuganda bwe tusonga awantu tubeera abanyarwanda banne be babukyusa oli n'agamba nti bajjajja bange bangamba nti abannayuganda baatusenza temuvumanga abaganda naye olw'okuba asula mu masuuka ameeru yeerabira nti yasulako ku kiwempe oyo Gashumba n'oyo mwennyini oli n'agamba nti abantu banywa enjaga n'aleeta ow'enjaga oba kitegeera kati okuva olwaleero oyo omukasambidde ekintu ekyo aleme kukiteeka ku bannayuganda akiteeka ku banyarwanda banne nti balowooza nga mbizzi ez'omu nsiko ekyo kiri awo kino ekintu kigenda ku mulwadde waffe kamiliyoni abali ku kamiliyoni abasajja abo tubaagala nze wadde simbadde siwuliza gundi ze naye watugambye wano nti kumanyeko gundi ebyo naye omusajja oyo waliwo yabadde ng'ayimba
n'akwata akazindaalo ke yabadde ayimbirako n'akasonseka mu mpale ye ye mutono alinga nganze naye kati n'akakwata n'akateeka wali kati gudo bw'anaayimba alabye Kamiliyoni akutta akazindaalo kayimbirako akasonsese mu mpale abasajja n'oli yabadde eri mu kinaabiro n'akwata ebintu batiyigiriza biki ebintu ebyo bye bakola mwagaliza okuwona obulungi era bw'awona Kamiliyoni agula akazindaalo ako ke yatadde mu busolo bwe akaddiza abantu abo abasajja abo batumanyiridde nnyo tuyanziza mami ya halo Pasa llevale, pasa. Kale sebo. Nawo jale pasa. Nsookera ddala okwebaza abalemedde ku bakazi Abanyarwanda nti bambi mwebalire ddala. Mwebalire ddala. Naye bwe mubanga mufa temululuma. Omanyi bwe nali nkula waaliwo akagero ke baageranga nti akafa omukuto. Tekaluluma. Kakati buli alina Omunyarwanda amulemeddeko bambi weebale naye sisuubira nti onaaluluma togenda kululuma kubanga buli kye mukola mukikola muzeewo twogedde ne twogera tufuuyira ndiga mulere naye mugenda kukifuna nga kijjudde buli amulemeddeko kituufu nze pasita olaba nakyawa Omunyarwanda nze olutawo ne lutandika omukazi owange nja mwettira nkubuulire ekita abantu bekitandika nga sinnatta balala nja kusooka kutta mukazi wange yennyini ate bwe naakulira nga obusungu tebunaggwayo n'ebyana byanzaalidde ensooka embidde awo ndyoke nnoonye buli eyawasa Omunyarwanda oba buli eyamufumbirwa oba babbo balemeddwa bwe banaaba bamaze okubatta nze nja kubayamba mbattira abagenda obatta kubanga nze olutalo bwe lutandika nja tandikira ku mukazi owange mwennyini gwe nazaalamu abaana awo nga nvuddeho bantugidde omulenzi oli mutabani w'ono gwe baawambye ne mpulira essanyu naye nkubamu akafaananyi nga waliwo mutabani w'omuntu gwe tuwanise ku ssaawa ya kwini pasita nakubya akafaananyi nga ndabira ddala nga waliwo mutabani w'omuntu omu gwe tuwanise ku ssaawa ya kwini awo tumuleeze awo ku muzikiti gwe baakubako ekibaati nakubirya akafaananyi nga tuli awo tumuleegedde awo enkaka ensaba Mukama Katonda akireete naye insha Allah kijja kutuukirira olwo lunaku ndulinze waliwo mutabani w'omuntu gwe tuliwanika awo n'akasembayo waliwo omusajja eyagula ku ttaka lyaffe n'aliremerako Omunyarwanda naye oyo naye mulinze nga oba ŋŋamba eki nga mmisa Mukama ajja muvaamu mufune oyo naye ndimutuukirako nina be neewerera pasita bawera naye nze ndaba essaawa yonna omayindiza buli lwe nzuukuka ndaba gavumenti yavuddeko newunya bwewunya okubanga kweri gavumenti yewaffe nze bulunaku nzuukuka nkimanyi Museveni taliiko buli lwe nebaka mbeera nzuukuka nkimanyi taliiko naye neewunya okubanga kwali sikitegeera butegeezi naye ng'ekyo kijja kuggwa kikutobudde kijja buta buli kaseera mbeera ŋŋamba bwe naazuukuka leero tajja vaako kati kyeneewunya kwe kubanga akyaliko toyanziza sawa akasembayo pasita saba Mukama akukuume ekyo kyoba omanya Nabbi Isa yakomawo ne Nabbi Muhammad ate baakomerawo mu muntu ogwo baakomerawo mu muntu omu Nabbi Isa Nabbi Muhammad baakomerawo mu muntu omu bonna bali mu muntu omu yagenda n'atugamba nti okukuwa ow'emmundu n'akukulembera n'otambula ng'ozimba tekirina amakulu ge kikola munnange nabadde ndi awo nga ninako gwendaba atambula n'ow'emmundu amukulembera naye ajja amuvaako azimba eŋŋamba ya Rasulallah Nabbi yakomawo nendabira ddala nga Nabbi Muhammad ne Nabbi Isa butuufu webali wano ku nsi tetubalaba bulabi ate bakomerawo mu muntu omu buli omu amunoonye basabeera bulungi amina sawa hello wanji we bali kuweereza kale nyabo nawe bali kubeerako netwakayunga sinungi bulungi awo mpulira genda maaso tulabe enjagalako ku nsonga y'abaganda baffe abali ku media naddala nga bali ku mawanga nga tuli mu buwaŋŋanguse abawolerako nnyo Abanyarwanda ne batuuka ne ku extent Abanyarwanda baganda baffe
Abanyarwanda tebabanga ku baganda baffe. Pastor taba kubatta lumbuye. Taba ba ASP asimu. Kwali badde tetutegeera kigambo Abanyarwanda nti be bali mu kutumalawo nti era be bamalawo ne bajjajjaffe. Naye nomanya omuntu ng'okumawanga n'abakuwangangula okuva ewammwe okujja ku mawanga bali Banyarwanda ng'oyimirira ne weetunuzaamu kamera n'ogamba Abanyarwanda baganda bammwe nti mugenda kutunuulira bali Museveni bokka bakozesezza kubanga abalala mubazaddemu. Oyina akantu ke watugambe emabegako eyo ng'otandika ebintu by'Abanyarwanda bino n'otugamba nti wayina jjajjawo nga Munyarwanda simanyi oba yali azaala oba ddadi. Naye yabagamba nti temuwasanga kazi Abanyarwanda. Simanyi oba akantu ako okyakatukira. Nkajjukira. Lwaki yo Munyarwanda yali abagaana okuwasa Abanyarwanda ng'ate naye Munyarwanda? Kitegeeza nabo beemanyi bennyini nti abantu abo babi. Omuntu yenna ali mu mawanga nga wawaŋŋanguka nga tosobola kudda na waka ng'okyayimirira mu kamera n'owolereza Omunyarwanda, you are mentally slave. Sooka onunule obwongo bwo tulyoke tununule eggwanga kubanga gwe tonnamanya lwaki weetaaga okulwanyisa Omunyarwanda. Kituufu. Abanyarwanda be batuviiriddeko okuva mu ggwanga lyaffe okuwaŋŋanguka tujje nga tubundabunda mu mawanga amalala. Bo bafuuke bannannyini nsi ffe tuzuuke. Ensonga endala ngenda kwogera ku nsonga ya Mayiga gye yagambye nti takyayagala nnyimba za Gravity oba oliawo n'ennyimba ez'abayimbi abalala bano balunna bezikubibwe ku CBS ne BBS. Nze nga sirabakulira abayimbi bano abazze nga bayimba ennyimba ezityoboola oba eziwemula ezirimu ebigambo ebiwemula. Nja kusooka kutunuulira Charles Peter Mayiga ye kennyini. Ye Katikkiro ku mulembe gwe tusoose okulaba eyakyaza omuyimbi eyakunamira Obuganda mu nkuuka. Omuyimbi ayitibwa Cindy. Ku mazaalibwa ga Kabakazi birthday. Oba gaali mazaalibwa oba yali nkuuka ku bintu mazaalibwa. Kabakazi birthday. N'akunamira Obuganda n'akunamira ne Kabaka. Ekyo ekintu tekirivaawo twakiraba ku mulembe gwa Charles Peter Mayiga nga tannaaba kwogerako ku bayimbi bano abafulumya ebigambo ebikyamu wadde tetubisemba babiyimbe bitukola bubi naffe. Batunuulirako ku bakazi engeri gye bakwatibwamu naddala nga wabaddewo oba ensonga nga bakwata omuntu balina kye bamuvunaana. Bakwata bamaama b'eggwanga ne babaweebuula endeeguuka gye babakwata ne bamwambula amabere ne gagendera ebweru ne bamukulula yenna ng'abulako zi private parties kugendera bweru. Imagine naye nga maama wa ggwanga nga ne Mayiga ava mukyala eyazaalibwa musajja ne bakwata bamaama b'eggwanga ne babakwata mu ngeri eweebuula omukyala. Nga balabye nejjo owa Portland nga bamukutte bamukulula. Imagine nga mukazi mukadde naye nga bamukulula nga n'engoye z'abambadde zisobola okumuvaamu n'asigala ng'ali bute. Bintu ebyo tebabiraba okubyogerako. Abakazi nga ba Justin Ntantume kakazi kakulu badda ku intaneti ne bamukola agagambo agali badde gakozesebwa abantu abafumbo mu bisenge byabwe ne bagassa ku intaneti. Abantu abo ebintu ebyo babikolera mu Buganda babyogera mu lulimi Luganda. Okitegeera abantu abo tebabalaba. Ekintu ky'okuba nga batwonoonera olulimi n'okusaanyawo obuwangwa bwaffe n'ennono kagendere ng'omukadde akogga bino Mayiga byaliko mbwe simanyi ago mabi kansa naye nga kyayogera takitegeeza ye kennyini muwemu. Teri wano mu Buganda kintu kya buwemu nga kugamba muganda tunde mmwanyi tunde ettaka ogenda okyakale. Ekyo kye kigambo eky'obuwemu ffe wano mu Buganda Omuganda ttaka. Mbutundu ogenda olye. Okitegeera yagamba baganda beetunde ettaka bagende balye ssente bakakaleko bagende ebweru w'eggwanga. Nga bwe banamala okutunda ettaka eryo ne bagenda ebweru w'eggwanga okukyakala. Kyebuuza emmwanyi terimba bagenda kugirimamu obwo obusuuti bwe bumwawula bibanja. Mwe bagenda okulima emmwanyi terimba gyagenda atembeeta. Kuba Tembeeta emmwanyi terimba amala agamba abantu batunde ettaka emmwanyi bagenda kugirimawa eyo etaliiba. Bagenda girima bweru wa ggwanga gye banaaba bagenza okukyakalira. Ensonga endala njagala kwogera ku bantu abagamba nti bagenda mu kalulu ka 2026 era basomesa nnyo protest vote. Simanyi protest vote. Simanyi oba abasomesa ekigambo protest vote bategeera kye kitegeeza. Nze mbadde mu ntegeera yange entono ndaba nga protest vote ebadde ekolebwanga mu bululu bwonna obuzibu bubaawo. Including 2021. Kati simanyi bo protest vote yaabwe egenda kwawukanirako wa ku protest vote ezibadde zijja zibaawo kubanga protest vote kwe kusuula akalulu oba kangambe yenna ekalakaasa ey'okusuula akalulu ng'olaga obutali bumativu kweyo political system eba eriwo mu kadde ako
era ng'okozesa choice ey'okwerondera candidate gwe gwokkiririzaamu kye bayita protest vote. Kati bo simanyi protest vote yaabwe egenda kubaamu kyanjawulo ki abo abatembeeta 226 tebagenda mu protest vote nga ate bavaawo ne bagamba nti bo ba revolutionalist si ba NUP. Simanyi oba revolution kibiina nti kirina kadi gwe bagenda okuleetera omuntu waabwe agenda okwesimbawo ku kadi ya revolution. Oba okitegeera kale abantu abatembeeta akalulu bakatembeete nga bongera n'okuteekamu ku bwongo baleme kwogera kunyumisa batule balowoozeeko ku ebyo bye boogera. Tweyanziza nnyo nyawa. Tweyanzeege. Asembayo? Gwasembayo? Hello? Hello, Pastor. Wanji? Kwebaza tate emirimu gy'otuweereza. Namina nyawa. Mukama atuweere omukisa bonna abali ku intaneti aboogera ensonga eza revolution mbatumiddeko era mbaagaliza obuwanguzi. Kati pasita nze kyenjagala okwogera njagala kugamba Mayiga nti bano baaliita abazina mu makubo nga balaga abaana baffe ebyawansi nga babalaga obwereere bwabwe n'abantu abaleeta amazina ku siteegi wabeera ku biduula nga bambadde bubi nga bakunamira eggwanga. Olwo oluyimba omunyongo kiribanga omuntu wonooga nti ono si muganda banyongo ekyo si kyabuwemu nga wonogamba nasanze oli omunyongo era omuntu ategeera omuganda amanya nti tabadde waggwanga lyona ayogera. Ate n'ekirala Mayiga olwanira omunyongo yagambye omunyongo w'eggulu. Omunyongo w'eggulu ffenna tumumanyi sali musale. Omunyongo w'eggulu abadde akolera ab'eggulu tebannaba kuyomba. Lwaki kakituleetera mu Buganda ffe yatuwuliddeko nga tugamba nti atuwemudde. Yagambye omunyongo naye nebisinga bino ebirambu simanyi taamazi sumulula taamazi ebyo nga teyabyogerako. Basooka kwogera ku munyongo w'eggulu gwakolera mukama we atuggyeko obusiru n'okumanyira taddamu tumanyira kutusinikirako bino. Abaana ba Buganda babasibye bali mu kkomera bali mu kuvundiramu tekoogera kali awo. Batunze amataka bagoba mukyala Namuddu yavaayo n'agamba alina endagaano eraga egundi gy'abadde aweerako obusuulu. Teyavaayo kulwanirira mukyalo oyo. Wulira abantu babagobye ku mataka ebiggwa by'omu Buganda babisengula babitunda baani ababigula. Era lwaki ekyo ekisaanyawo Buganda lwaki takyogerako? Embiri z'Abassekabaka nga tuggyeko obusiru n'okuddawo. Omanyi obuntu buno bulinganga kaamuje w'obeera ogisima naye eri ebeera esima. Kati w'obeera onootera ogituukako ebomoka neekola ki neevaayo neefukutuka neddu. Kati ono balaba nga bakutte ku mukama we kati nako ne kajja kasobole okubeera nga kakola ki katugaana okitegedde. Ekyokubiri nsaba ono looya looya ono omukyala eyavudde Kenya Masa Kaluwa lwaki tagende Kenya? Gye bajja gundi gye bajja Besigye ne bamukwata lwaki tagenda n'awaabira gundi ye Kenya? Lwaki Besigye bamujja e Kenya nga tamaze kugenda kusayininga nti afuluma eggwanga? Pasita lwaki tagenda n'awaabira ab'e Kenya nti lwaki batulage gundi we yasayiningira nti afuluma lino eggwanga nga si mu mwamu waayo abatulage n'otulaga wa we basayininga nti balina okukyusa abasibe b'e Kenya okubazza e Uganda. Tetwagala gundi Besigye ebyo ebintu by'ozannya bakusibire ddala ofiireyo. Ate pasita mmwe abagamba gundi abawolereza Besigye mbu simanyi ave mu kkomera ly'abasirikale. Kano kisa Besigye mpulira bamuyita Kano. Mwali muwuliddeko Olivia Lutaya nga bamuyita Kano. Muleke Besigye bamusibire mu kkomera ly'abanankani be baba bitandika.
babitandika muleke bamusibire temutandika gambu Besigye bamuje mukomera awo wasaana bamuteekeyo okuleka ogamba bano bagundi bamachete babe mukomera ebyamagye badde mpagira gwe okitegedde pasita n'ekirala kyenjagala okusimbyayo pasita mbasaba bannaye mbasabira omwaka guno mukama nguwe musinga okubataata nfukamidde ku magulu gange ndajanira mukama asobole okubasobozesa ebintu bye mutuwadde bye mutusomesezza naffe tugengere tubisomese bannaffe bongere okuyiga n'okumanya pasita mbasabira mukama era abongera amaanyi omwaka amina nyawa amina musobole okubeera nga muva olwaleero wemubadde musobole okubeera nga mutwongerayo naye ate nga si mu kigambo kati twagala kati bikolwa mukama abajje kati mu kigambo tudde mu bikolwa kubanga kano ke kamalirizo akamalirizo tangera n'ebyayo Museveni yaddako okuwanikibwa kuki kalabba akabonero kalabba toyanziza nyawa gwosembayo halo sebo gwasembayo otusabire oggalewo okay kakati mukadde wange esebo nja kusooka nkusaasira ennyumba obiwo yafudde mu nnaku zino gwe nawuliddeko ate ne nnyongera okujjukiza abantu ku nsonga ze muzze mwogerako nga mulabula abantu abalina ssente ku mobile money abalina bizinensi ezirimu ssente eziwera ne mubasanga mubagamba nti bagenda kutandika obbalumba omu ku omu naye ku bantu bagenda obbalumba tekuli agenda balumbisa miggo mutegere nti ezo mundu okitegeera kati abantu bafube okwebeereramu ng'enjogera yaffe bwekola ki bweri kitegeera ng'enjogera yaffe bweri kubanga mwanyonyola ne mugamba nti gavumenti tekyalina ssente wabula ssente erina kuzijjamu mmwe bannayuganda egezezaako tunyikiriza mu misolo ezituggyeko kakati nazo zigibuze mu by'emisolo ebyo bivuddeko kati etandise kulumbagana bantu otegeeza bulungi bannayuganda buli alina ka bizinensi oba alina mobile money oba alina bizinensi ye ng'alaba ebeeramu ne ssente n'akasente kafuba okukola alabike nga yeebeereramu mu mbeera yonna kubanga bali bajja banoonya ki banoonya ssente zidukanya ggwanga lyabwe tebakyalina na kikumi puliriza sebo n'olw'ensonga eyo nga bw'obadde ogambye nti nzigalewo puroguramu eno mpozi mpeyo esala mukama wange saba tuve wano bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin mukama wange nsaba katonda abankuumire ASP Teacher Lumbuye ne babloga baffe bonna abali ku mulamwa batavanga ku mulamwa ne pulezidenti waffe Kyagulanyi ne kabaka wa Buganda katonda abatukuumire amina mukwano mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali nnyo mwena abateeseza mwebali nnyo mwena abateeseza akawungezi kolwaleero eddakiika zaffe zeezo ziweddeyo amasimu tetusobola kugamalayo bamaze okusaba mukwano bamaze okusaba tetukyasaba kukwata simu okusaba kugaddewo amasimu mbaniriza nnyo mwena mbeebaza byonna byemuteeseza bimu ku byo bingi tumaze okubinootinga wano tubaza olwa puroguramu eno buli lunaku lwe mujja buli Friday ne mubaako byemulambika ebirowoozo bingi etuyambye mu bintu bingi nnyo okutugayidinga okutulambika n'ebirala bingi nnyo mu maaso eyo tuli bitegeera ebifo ebigulumivu bibiri babivuddewo tuli babuulira biki ebimu ku byo ebyava mu puroguramu eno buli kintu kyonna kye tulina tukirina mu buwandiike awasana accountability tugirina awasana buli kimu kyonna ekiri mu puroguramu eno kirambike bulungi era tulitambula olugendo olwo tuliddayo nga tuyita mu copies zonna buli kimu nga bwe kyatambula mukama abawa omukisa nebano butakowanga abafisse ku Friday tujja kubeerawo tujja kuba tuteesa ku Friday mukama abawe omukisa tugenda mu kigambo nga bwe twateeseza ekigambo kyolwairo ne politics mu dakiika zino ezisigaddeyo entono mwe tugenda okuba nga tubinyiga byonna biggweera omwo tulabe nga tuva wano olwaleero tugambye mu Koseya essuula ey'okuna yenno jja gisoma ne mu Yokaana
essula ey'omunaana olunyiriri lwa 23 okutuuka ku olunyiriri lwa 3 mpaka ku 32. Mukama jangu okukosomesa oyigirize ekigambo ekyekitukuvu. Mukama tukwebaza olw'okutufukako enjala etali ya mmere n'ennyonta nga si y'amazzi naye eby'ekigambo kyo buli lunaku. Ate nawe noyogera naffe ekigambo kyo ne kigwa ku ttaka eddungi era kibaza ebibala n'ebibala bijja kubeerawo. Bayibuli egamba nga tubala 3, 6, 9 ku 10 n'okweyongerayo. Ebale Mukama yogera gye tuli mu linnya lya Yesu. Amiina. Uganda yagwa ku kabenje ye video ya leo neemala negwa ne mu batemu. Ebbanga lye batufuze tebatufuze lwakuba nti nno tulina nti tutya. Tebatufuze lwakuba nti tuli banafu. Tebatufuze kuba nti bamaanyi nnyo. Tebatufuze lwakuba nsonga ndala yonna. Era bwe tusituse bwe twafuna waffe atusitula mu myaka 4 gavumenti yawe n'egwemaze emyaka 30. Ba celebrate emyaka 65 omwaka guno. Ba celebrate emyaka 65 mu politics wa Uganda. Ife tuli ba myaka eno kuva 2020 lwe balonkinga NUP. Naye bonna gavumenti, police, UPDF, opposition, bonna ekanisa, eklezia, bonna balwanyisa NUP. Why? Uganda yagwa kuki? Ebyaviirako Uganda ebyatuviirako okubonaabona okutuuka wano ne biri emirembe 3 emabega ng'ogwaffe gwakuna. Bibino wano wamanga. Baatufugira mu bulimba mu buli kintu kyonna ekiri e Uganda. Kyonna baakiyiwa ne batutwala mu bulimba. Buli kimu kye baatuwa tekyali kyo. Nakugamba video esange nze bwe njogera nga gozza akatambi emabega. Buli kintu kye baatugamba bwali bulimba mpaka kati lwe twazuukuka. Okutandikira ddala ku Museveni, Yoweri Kaguta Museveni bwali bulimba si yeye. Tikyalumbuye ne Pato bajja ne bagamba oyo musajja si ye Museveni, ye Yoseri Tibuhaburwa. Ne ngamba ne bannange propaganda walumbuye ne Pato ne ngamba abaana batulimba. Obulimba obusooka Museveni yennyini eyakulembera yali bulimba. Ekyo kyokka ne batugamba nti munna Uganda nga munyarwanda. Ne batugamba ye Yoweri Kaguta Museveni nga bulimba. Nga munyarwanda nga ye Yoseri Tibuhaburwa. Lumbuye bwa mukwata entege n'amagulu. Museveni nadduka mu kooti. Naso yalinga affidavit simanyi didipo baki. Nagamba nze Tibuhaburwa. Yoseri Tibuhaburwa. Ngebbanga lyonna tufuga mulala naye ate nga ye mulala. Tugendagenda mpola obudde tetuyina ne tugendagenda mpola tubimanye kubanga amafuta sigege eggulo. Gano malala mukko sigege eggulo. Ne tugenda ku nsonga eyamulwanya. Yalwanirira eggwanga yalinunula okulijja mu mikono gy'abamusibira mu bbwa. Yalijja mu mikono gy'abasibira mu bbwa. Yatutaasa yaleeta demokrasi. Kayitana n'atugamba mwetiginye nga bwe mwetiginya mu 82. Mujjukire kyabatuwako mu 82. Mujjukira abanyarwanda kye bakola mu 82. Kakati nze mbuuza Museveni kiki kyamutwala mu nsiko bonna bwali bulimba. Iye yennyini tusoose muzuula nga mulimba. Lumbu ye yamuzuula. Lumbu n'atugamba omusajja ya Yoseri n'aleeta ne certificate n'aleeta ebiwandiiko bya Museveni bye yayingiramu mu gavumenti y'Obote nga ye Tibuhaburwa era nga bamuyita Tibuhaburwa. Nga balisalako baliyita Tibu. Bwe bamuleeta mu ofisi ya Lwakasisi. Lwakasisi yali agenda okusoma. Ofisi ne bagikwata Tibu. Ne bagikwasa Tibuhaburwa. Yoseri Tibuhaburwa. Ne batufugira mu bulimba. Ng'omuntu yennyini bulimba ne ideology gy'alina bulimba. Kubanga ekyamulwanya nti abanyarwanda baali tebalina gye badda mu Uganda babagobye ne Rwanda nga tebagenda yabyalimaana abaganye ne basalawo okulwana. Ne bakuba Uganda ne balimbalimba bajjajjaffe ne babayambako ne bawamba obuyinza. Mu linnya ly'okulwanirira akalulu. Bajjajja baffe balwanirira akalulu kasemwogerere. Museveni alwana abanyarwanda kufuna we batuula. Bwonna bwali bulimba. Tugenze kukomyawo kabaka. Abaganda bachacancha bakomyawo kabaka ne Buganda bo bakomyawo Saabataka.
era ne bamugana n'okwogera ekintu kyonna ne bagana n'abaganda okwogera ekintu kyonna ku kabaka waabwe ne bateekawo Ssaabataka Supreme Council era Ssaabataka nga yeeyogera yonna nejjula akabano abanyarwanda ne bayingira ffe tuteekateeka I was in P3P4 by then 1993 batutuuza akawungezi after lunch tetwagendanga mu kiraasi twakuŋŋaananga kuyimba kitiibwa kya Buganda kubanga bagenda kutikkira Nnaggalabi okuva eddanete yoyonna ine gwanga Buganda ata ufa abana nga tetwagala kusoma ngere obwo budde tubulinda tukuyimba kitiibwa kya Buganda ffe tukyakyanca kuzza kabaka bo bakomyawo Ssaabataka bonna bulimba Ssaabataka n'atuula ku Namulondo y'obwakabaka nga Ssaabataka byonna ne biziŋŋama bonna bulimba tuli ku kabenje Uganda ke yagwako mu lugendo lw'okwenunula Gavumenti netandikibwawo omulimba nebeera ya bulimba tugenze mu bwakabaka bonna nga bulimba abaganda ne babagaana okwogera ku nsonga za kabaka waabwe kabaka natayogera ku nsonga zaabwe n'olwaleero kabaka mu Buganda mwali okuva lwe yava e Namibia tetumulabangako wabula omunyarwanda Mayiga ali bize akola ebyobulimba yatugambye muve ku federe eri bulijjo gye musaba twabawadde federe y'ebikolwa bonna bulimba Buganda netambulira mu bulimba Uganda netambulira mu bulimba ezo institutions zimeka bili tugenze mu kanisa ekkanisa netulimba netubulira Katonda ataliyo netubulira Sitaani ataliyo netubulira Bayibuli etaliyo netubulira Omwoyo Omutukuvu ataliyo byonna byali bulimba nga bwe baddira kabaka ne bamufuula Ssaabataka bwe baddira Katonda ne bamufuula ekintu ekirala Katonda gwe baatubulira ow'omuggulu si oyo I repeat nga ba-exaggeratinga nga obulokole babudaliyuutinga ne batubulira Bayibuli etaliyo ne bakwata Bayibuli ne bagirepinga ne batubulira Sitaani ataliyo ne batubulira Omwoyo ataliyo ne batubulira ebyamagero ebitaliyo ne batubulira Katonda ataliyo Katonda owa Bayibuli mulala Katonda ow'omuggulu mulala ne Katonda gwe batubulira mulala laba Katonda gwe bababuulira wuno whatever you are doing over there which is not bearing fruit now with this fruit it will begin to bear fruit look oyo Katonda taliyo si wa Bayibuli ebyo tubimazeemu emyaka 40 olabye amaanyi ga Katonda ettemu lirimu nsi abantu batemulwa opio bannanga abalokole bookeza Sitaani abalokole bayisa omuliro abalokole bookeza emizimu egitajja mizimu ki byonna bye baatubuulira baatuwa bitaliyo Katonda gwe baatubuulira si oyo Buganda gye baatuwa si eyo gavumenti gye baatuwa si eyo poliisi n'amagye ne bateekamu bayeekera bw'olaba engeri gye bakolamu emirimu gyabwe bayeekera bennyini gavumenti ya Museveni tevanga mu buyeekera era enkwasisa gye bakwasisa amateeka ya buyeekera buli kye baatuwa mu Uganda bulimba bwonna bubbi baminisita babbi ekereziya babbi abalokole baatubuulira Katonda ataliyo bannanga abantu bookeza Sitaani baatubuulira ebyamagero ebitaliyo ne batutambuza emyaka 40 wulira Bayibuli bwegamba successfully kye baayagala ne bakikola emyaka 40 nga tuli mu butamanya kansoke mu Yokaana 8 batufuze lwabu kuba baatulimba buli kye baatuwa kitaliyo ffe tulaba kabaka bo balaba Ssaabataka
ffe tulaba kabaka bo baleeta kabaka nga Katikkiro w'amaanyi okusinga kabaka. Tumaze kugira juzi wano kabaka tugamba bannange sirina buyinza. Katikkiro ye atugamba ayina obuyinza era Katikkiro ayina obuyinza yatuwadde ne federo. Bulira Yokaana 8. Yokaana 8 Bayibuli egamba bweti. Essula ey'omunaana tebategeera ng'abagambye ku kitaffe. Awo Yesu n'agamba nti bwe mulimala okuwanika omwana w'omuntu ne mulyoka mutegeera nga nze wuuyo, so nze siriiko kye nkola ku bwange, naye nga kitange bwe yanjigiriza bwe njogera bwe ntyo. N'oli eyantuma alina musango, naye oli eyantuma ye w'amazima, nange bye nawulira gy'ali bye bibyo bye njogera eri ensi. Tebategeera ng'abagambye ku kitaffe. Awo Yesu n'agamba nti bwe mulimala okuwanika omwana w'omuntu ne mulyoka mutegeera. Verse 31. Bayibuli egamba bweti. Kannemye okupima obulungi. Awo Yesu n'agamba Abayudaaya abaali abamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. 32. Era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula baddembe. Mu Uganda oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu okujja tutandise okufuna emirembe nga tumaze okutegeera amazima oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu okujja. Buli kintu Museveni nkutemedde bye yatuwa ebiri fake yatuweeramu ne opposition ng'eri fake. Ye yali fake. Enkola ye nebeera fake. Enzikiriza zonna ne zibeera fake. Ne batusomesa Bayibuli fake. Ne batubuulira Katonda ali fake. Ne batubuulira ebyamagero ebiri fake. Ne batuterawo opposition ng'eri fake. Ne batuleetera mu bwakabaka bwa Uganda bwonna obuli mu Uganda bwonna bakatikkiro b'amaanyi okusinga bakabaka. Eno episode egamba ebizibu Uganda yagwa ku bizibu kinga eri mu lugendo, yagwa mu batemu. Negwa ne ku accident mu lugendo olwo. Okutereera obulungi tumaze kutegeera mazima ge gatufudde ab'eddembe. Weewaawo mu Uganda abalina eddembe yefu abamanya amazima. Mu Uganda abalina eddembe nkugambye abalina emmundu tebalina ddembe kubanga bali mu bulimba. Olwaleero ndabyeko bayiye babuloga ba NRM yesaidi z'engulu eyo mbu batulaga PDM bwekola. Bagezaako okusomesa ono omusajja alina kooko, olaba kooko mugende mugamba abo Bakyagulanyi abo abalimbalimba aba PDM ono kooko ono mulaba guno omusiri gwa kooko omusajja agunogedde emyaka 20 emyaka 10 ng'omusajja anoga kooko yali eyo ewaffe nga waliwo omusajja amuyina PDM aze 2019 omusiri gwa kooko batugambye gwa myaka 2 emabega 10 wabula batugamba gwa PDM. Bwe munaamanya amazima gali bafuula ab'eddembe. Gavumenti bwe bakatinga erwana kutulaga mbu kyekoze mu myaka 4 be bantu abalina ensuku. Bwe munaamanya amazima gali bafuula baddembe. Abeewaana bagamba mbuno baasoma balwana okutulaga engeri engulu gye waliyo emiyembe era gino emiyembe gya PDM era guno omusiri mu mwaka gwa 2019 Museveni yaleetedde eddembe omusajja n'alima emiyembe gye gino emiyembe mu 2011 yagijjamu obukadde 10 naye guno omusiri gwa PDM gwa PDM. Bwe munaamanya amazima gali bafuula ab'eddembe. Museveni yatufuga mu butamanya. Wulira Koseya nya. Katugende mu Koseya. Koseya chapter 4. Listen carefully. Essula ey'okuna. Muwulire ekigambo kya Mukama mu abaana ba Isirayiri. Kubanga Mukama alina empaka n'abo abali mu nsi. Kubanga tewali mazima newakubadde okusaasira newakubadde okumanya Katonda mu nsi. Mukama alina empaka nammwe kubanga mu nsi mwavaamu faithfulness and integrity. Soma bulungi oluzungu wano mbyogedde mu Luganda nsome mu Luganda naye mu luzungu Bayibuli ekyogera bulungi. Katonda alina empaka n'eggwanga lino. Why? Because munda mummwe mu masekati gammwe temulimu faithfulness and integrity. Ebyo bintu ebi Museveni bye yatubbako.
ebyo bwe bimala okubulawo ne biva mu ggwanga liva ku mulamwa litandika kulwana ne Katonda. Katonda asindika nabbi Hosea. Oyo ye Hosea gwe nabagamba genda omusomo okuva ku verse 1. Mukama yamutuma agende awasa omukazi omwenzi. Namugamba gwe genda wase malaya. Omusajja agenda okugira ati agenze ko mikwano gye agenda okudda ngo omusajja afubutuka mu nnyumba namugamba mukyala lwaki okola ebintu ebyo. Agenda okulaba ati nga n'omulala abuuka mu ddirisa babaddemu babiri mu nnyumba omutagamba bannange. Omukazi akoze atya. Amuleka mu kiyungu amusanga tali mu kiyungu bamututte. Namugamba ne bannange mukyala kiki n'agamba mukama omukyala nzita namugamba kyekyo. Kyekyo nange kyempulira. Bayibuli egambye mu nsi yonna opposition temulimu faithful and integrity. Bannaddiini tebalina buntu. Interreligious council senga yatuula ne bagamba Museveni engeri gye mukolamu emirimu police ne government engeri gye mu arresting abantu nkyamu mukyuse mukole professionally. If not we are going to incite the people to overthrow the government. Senga ebyo ebyokubamba bamaama nga babakwata tebyandibaddewo. Is being taken to police. No arrest. Laba judge omutwe gwonna nvi. Jajja mukyala. You take my mother. Mama wegwanga. This is how you take my mother. Osi yalagidde. You take my mother, you got the police or you are afande betunga. Omulabye osi wuli. Ne bano basirikale bazekola arrest. It's okay. This is how you've taken my mother. Omusango gwa kibanja. Which is unmarked. Omusango gwa kibanja. This is how they've taken my mother. Omusango gwa kibanja. That is the car which they are using to take my mother. Olabye osi. The police, this is Marara. This is a case of land which has been in court for the last 15 years. Owulira. That is Afande Betunga. He called our lawyer to pay him 10 million shillings to get off the case. Owulidde. That is how my mother is being taken to police. Like that. Olaba jjajja myaka 7. Muba police temulimu buntu, temulimu faithful and integrity. Mukanisa temulimu faithfulness and integrity. Bible egambye kati nze nkayana nammwe kubanga mu nsi temulimu bintu bino ebyo Museveni bye yasooka okubba. Bannaddiini tebali faithful. Mubba temulimu integrity tebasobola gitusomesa. Nze nembeera nga nze chairman wa Interreligious Council ne bakwata omuntu we batyo. Wewa government yekira kuvaako. Nga nze Saabalabirizi ne bakwata omuntu we batyo. Nkugambye nga nze Saabalabirizi w'aba Protestante. Aba Protestante bonna mbayita. Atasobola kujja ku kkubo, atasobola kuleeta kanisa ye ku kkubo ne mujja ku busomesa. Bwe mba nze Ssaabasumba w'Ekereziya ekisomesa ekitasobola kuleeta Bakatuliki nga bwe kibaleeta Namugongo nkiggalawo. Nsooka nempa gavumenti siddayo okukira naye mwe bannange temumuleka mbabuulire ekyama kimu kyennyina. Bayibuli egamba bw'eti. Katonda yatuteerawo akadirisa n'agamba bw'ati. Tuli balangira mu ggulu. We are the princess and the prince ab'eggulu. Nze ekintu kyonna bwe kiba kikwatagana mu nsi ya mwoyo. I speak with authority. Eyo y'ensi ey'omwoyo. Wano ku nsi nnyinza okuba nga sirina wensula. Nnyinza okuba nga sirina kyendya. Naye amaanyi ag'eggulu nagategeera. Abo abasajja abatukulembera tebamanyi kye bali mu nsi ey'omwoyo kuba bonna bali fake. Bonna bali fake weewaawo. Munnaddiini bw'oba otya Museveni nga yakusinga amaanyi you are fake. Bw'oba omanyi nti okomandinga ensi y'obutaliiwo ensi ey'eggulu ate oli w'amaanyi okusinga ensi eno. Genda osome Bayibuli. Abasajja abaali bamanyi ensi ey'omwoyo baafuganga ensi ey'omubiri. Museveni bw'aba abafuga mu nsi ey'omubiri mu y'omwoyo temuyina magulu, temuyina magezi, mwenna muli fake. Nembeera Ssaabasumba ne wabaawo okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Ssaabasumba alina amaanyi agasinga Human Rights Commission, Interreligious Council. Ndagira abantu bonna ababeera e Namugongo ne mbayita ne mbagamba enkya mwenna mbagala Kampala. Mwenna
buli kisomesa kireeta abantu ne tumuwaako sample ya nnaku 3 nga tetuva mu kibuga tewali kye tukola tuze ne sapule mu kibuga wakati kati tukube tiya gas olabe naye mwenna muli fake n'obuyinza n'amaanyi katonda byateeka ku lulimi lwammwe temubimanyi na kubikozesa mwatubuulira katonda gwe mutamanyi mwatubuulira katonda gwe mutamanyi mwesiga mundu ze zibakuuma naye katonda gwe mmanyi asinga emundu amaanyi si gwe mwatubuulira muli fake bayibuli gye mwatubuulira eri fake Setaani gwe mwatubuulira taliyo musibya mutya abantu mu makanisa service ku service ne bagoba Setaani n'alemera mu Uganda tusiba tutya mu kusaba okugoba Setaani nga tetulina na kyetulya oyo katonda taliyo ne Setaani taliyo muli kulya mu ebbanga lyonna gye mutubuulidde byonna bya bulimba Setaani gwe mwatubuulira si yoyo bayibuli gye mwatubuulira si yoyo omwoyo mutukuvu si yoyo katonda si yoyo weewaawo mmwe bannayuganda katonda abavangamu ne munnondo okubeera intelligence council temulidda ku poliisi kuwaba musango muliraba ku munnaddiini poliisi gwetya muliraba ku basumba nga bali mu bitiibwa eby'obusumba muliraba ku basajja bakatonda baweereza katonda mulirabako ku ba gavumenti nga banoonya omusajja wa katonda abalambike ku kiddako naye mumusaabu mulirabako nga gavumenti tekola kintu ng'ekkanisa teyogedde mulitegeera nti katonda w'amagye agatali ga UPDF mulitegeera nti ekkanisa mwenna muli magye naye olw'okuba bali fake tebalina makulu olw'okuba bali fake byonna Museveni yabagaggawaza ne batulimba nti katonda ye yabagaggawaza ne batandika okutya Museveni nga bakimanya asobola obbaavuwaza ne bakola obugagga obw'obulimba nga Museveni ye yabagaggawaza si katonda kyovolaba bamutyanga katonda wabwa katukembadde nnoonya ngenda baleetera abasumba nga beebaza Museveni Kayanja yakoze akantu nga yeebaza Kiryowa Kiwanuka ne Museveni nga beebaza okumuwa eddembe ery'okusaba n'ery'okusinza Kayanja oli fake nja kuweereza Mukama nga siri gye sitalinze mu gavumenti kintu kyonna nja kusomesa bayibuli siri wansi wa ambulera yonna ey'obulokole ndi wansi wa Kristo ndi wansi w'omusaalaba Kaluvaliyo ku musaalaba Kaluvaliyo wensimbula enjiri gye mbuulira sigenda kuli gye sitalinga wansi wa musumba yenna sigenda kuli gye sitalinga wansi wa gavumenti yonna ate nja kubuulira enjiri weewaawo Kiganda mwenna muli fake olwalira amawulire gavuddeyo wabaddewo olutalo olunene nnyo wakati wa Ssenyonga ne Kayanja nga Ssenyonga buli lwakwata akazindaalo amini ne Kakande n'asirika n'akola omusimbi gwe n'amutega omusimbi gw'abamanerenda kubanga oli Ssenyonga ayagala ssente alinga biteega n'agenda agwa mu looni ne yeewola looni eri mu bukadde ebi yagenda okumala okugyewolanga boosi waayo ye Kakande kati takyavuma Kakande yamusingira kyapa kya kanisa ne radio top radio awo wonna kati endagaano egamba yatunda Kakande bwe yamala okulya omusimbi Kakande n'amugamba ddamu njasamireko Ssenyonga takyasobola kwogera ku Kakande kintu n'eki kubanga yamuwola owulidde mwenna abasajja bakatonda abatya Museveni muli fake ne katonda gwe mutubuulira temumumanyi talinayo n'ebyamagero mupanga bipange byonna bifu katonda n'agenda neyeeronderayo jo nyina ekintu kye nasomesezaako wano leero waliwo omuntu abadde ayita mu lusuku n'akisanga n'aŋŋamba pasita wabuulidde enjiri y'eggulu naye yeeno omulembe gwaffe mufu gwavunda lwaki gwavunda oluvannyuma lw'omulembe okuvunda kitegeeza ki kiba kitegeeza nti kiri ekivuuzo ekigudde ekikaze waliwo omutunsi ogwa green ogukuze omutunsi ne gukula omutunsi ne gukula salongo eyo njiri si gye twasomyeko eggulu buli mulembe bw'olaba omulembe oguvunda ng'omanya waliyo omulembe ogukula nkugambye mu Uganda emyaka Museveni okuva lwe yajja ye yennyini yali fake teyali munnayuganda n'atugamba munyankole bulimba nga munyarwanda n'atugamba munnayuganda bulimba yatulwanirira nga yeerwanirira bulimba ye Museveni yettibuhabulwa bulimba
nayingira mu kanisa fake waliwo gulire gye natemye nakezo gye nabadde ngendo balaga nannemye okumalayo nga bagamba nti ekereziya tekyafuna buyambi kuva bweru wa ggwanga mujjukira episode gye nabakolera ku kufa kwa Cipriano Kizito Lwanga nemba buli engeri Museveni gye yayingiza akabano mu financial institution y'ekkanisa n'ebitongole byonna eby'ensimbi mu ekereziya byonna ne bagamba bateekamu akabano obuyambi bujja naye akabano kaabutwala nkidamu sako za ekereziya zikyatambula naye akabano okuva Cipriano Kizito Lwanga lwe yafa bateekayo bubano naye bannange ekereziya munyambeko olunaku olwo kikole nga abatagenderedde munonde mugambe nti nze Ssaabasumba mu kisomesa kyonna mumpe okukulira abepiskopi bonna ne bakaridinaali mu ggwanga Uganda mu kifo kye muba mumpa musirike Museveni bwaweza wiiki nga kwali mu nzijeko wewa ekereziya munyambe ekkanisa munyambe mungambe mugambe nti Kazimba Mugalu avuddewo mutaddeko nze Museveni bwaweza wiiki nga kwali nga mu nzijako Abayisiraamu wamma mwe mukole ekintu kimu mwe munyambe mugambe nti nze mufuti mugambe nti wire ye mufuti mwe mu obumpe nga abatagendere mugambe bugambi nti wire ye mufuti wa Uganda oba supreme mufuti oba mufuti mwe munteeka ekibuli oba munteeka kodi Kampala mwe mufuna wa munteeka Museveni bwaweza wiiki nga kwali mu nzijeko oba munonde mbere chairman wa Inter-Religious Council mbere wano ku Inter-Religious Council mumpemu ekisanja oba bwaweza wiiki nga kwali mu nzijeko wewawo nja balaga ekkanisa ya Bible entuufu bwe controlling government era omuntu alifuga Uganda mu biro byange nga mpozi mbenga nfudde omuntu ali kulembera Uganda mu biro nga nsomesa Bible ya Uganda awo munaddini yabeera ame commander munaddini yabeera governor wa banka munaddini yabeera custodian wa human rights munaddini ye kalabalaba wa buli kintu kyonna eyo parliament nsobola ogiggala bwe mba ndi mu Dinkoni ku kisomesa ekimu mu Kampala weewaawo bw'otegeera Katonda oba olina byonna basajja mu temwategeera Katonda mwatuwa kiwaanyi nkugambye byonna Museveni yatuwa fake ulira Bible nga bwegamba okubula obutenga bugenza ate ulira tewali kintu wabula okulayira n'okumenya endagaano n'okutta n'okubba n'okwenda tewali kintu kyonna kitambula mu ggwanga Uganda okujjako okumenya endagaano okulayira obulimba okutemula endagaano z'obwakabaka fake constitution fake constitution ebeera ndagaano Bible egambye mu eggwanga lirina endagaano ez'obulimba bawaguza n'omusaayi gukoma ku musaayi ensi kyeriva ewuubaala Kayitana ne yeewaana nti omusaayi gwe bayiwa mu 82 bagenda kuguddamu kati buli kintu bakola musaayi ku musaayi bw'aba ayagala otwala ekibanja amala kukutta bw'aba ayagala bizinensi azimbye supermarket bw'abaddewo ne supermarket nga bakuba amasasi nababuulira omulangira w'ekyanja gwe bayita simanyi magejjogejo simanyi kigejjogejo juuko muka Museveni yalagira ebyana by'ensefusi ne bigenda ne bimukuba amasasi ng'atudde mu supermarket ye naggulawo supermarket ku mulirwana awo na buli muntu agituulamu aliyongobera wamu n'ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu bbanga weewaawo n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja birigibwawo ono nabbi alagula ebyo ebintu bwe bibaawo juzi twalaba ku bikalooli mu kibuga Kampala nga byonna biyongobedde Bible egambye nti ennyonyi z'omu nsiko ziriyongobera bikalooli nga biri bwe biti nga mu Kampala tebirina nawe biteeka kigere bambi ne bagamba nti emiti bagisaze kubanga kati gino emiti bagenda kusimba mirala era kakati n'ebinyonyi bijja kukiregako Bible egamba bweti n'ebyennyanja mu nnyanja bijja kuggwayo kubanga bannaddiini tebali faithful ate tebalina integrity n'obutonde bukiregako kubanga babishop bali fake bapasa bali fake baimamu bali fake bali fake basheki bali fake era
era naye walema okubaawo omuntu awakana so walema okubaawo anenya kubanga abantu bo balinga abo abawakanya kabona era olyesittala emisana era ne nnabbi alyesittalira wamu. Enkola eri Uganda efaanagana nga bwe waali baddewo kabona omutuufu naye ate ensi n'emuwakanya kubanga baamuggyawo mu kutandika. Museveni yakikola kigenderedde okudaivatinga okuleeta bakabona abali fake. Najjawo kabona omutuufu kakati tubonaabona nakuwakanya ekituufu ekya Katonda ow'eggulu. Naawe ekiro era ndizikiriza nnyoko abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Eyo yebadde video. Oluvannyuma lw'okuzimba ebyo byonna ng'ajjawo integrity gye twatandikidde mu verse 1. Integrity, faithfulness, biki byonna byonna bijjawo okuyiwa omusaayi okukola biki abantu ne babula kubanga tebamanyi. Ne tubula kubanga tetumanyi Museveni yaani gwe twali tulowooza mbu yatununula. Tetumumanyi na mannya. Kimaze kuleeta lumbuye n'atugamba oyo ye Yoseri. Abantu bange bazikiridde lwakubulwa kumanya. Kubanga oganya okumanya nange ndi kugaana ggwe olemange okubeera kabona gye ndi kubanga weerabidde amateeka ga Katondawo nange ndyerabira abaana bo. Kubanga biri twabivaako Katonda kye yava yali yeerabidde generation zonna ezizzeeko awo. Abaana ffe tubonyeebonye kubanga baadaivatinga bazadde baffe kati naffe tugenda otutuuka nga ne Katonda takyatujjukira. Naye Katonda ngwa bwali ow'ekisa ekingi yagamba when you turn back to me